baba mbula uniform ensega zali abaana banansonyiwa byenjogera banjogera maki mazima bakuba 41st konji yasokerako kuba mu 9 nze nalinga mu kukuuma nabo bafande mugerwa nga beskotinga magala bafande Shefali nga bagenda okuteesa mu lutalo lwonna olwalingawo okulaba nga awanika n'okutwa emmundu era nga afande Shefali yaŋŋamba ebigambo bino naŋŋamba taddeewo bolaba afande Moses bola bali bekyusizza fena mutukube nenga tebatutute nga tuli baki nga tebatute nga tuli balamu era afande Moses ali enteeseganya zonna nzimanyi nazirabanga tewali muntu yateesa na Moses ali okujjako afande Shefali. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 75 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Tetulina kye tusobola gamba nti kino wabula teri mulwanizi wa ddembe atuuka ku kirungi era abatuuka ku kirungi baba ba mukisa. Sikolimye njagala mukulu Kisubi njagala okuva leero noonya bakkano abali wano bakkana abedda bayingira amagye ensiko edda abaawumula n'abalimu omugambe njalondage ku makaago bwali balina kalina eweza gondi 3 ng'alina kalina oba nga balina wadde faamu y'ente nga badda bw'oli bosanze ku 10 osanga kaaba ate nze gamba eki oza bayingira amagye nga tebasomye ate babeerera mu saaviisi faalwe twabeerera mu biseera byalakwena nga baana batula ku motoka za ssente ez'operation nga bazikuwa sente ziwera mu kutiya naye nga terayinza kujja kuwadde omutwalo ng'otyo zirya ne bapayimasta baagabanga ssente ng'ajja ne ssente tamanyi muwendo ne baziwa basiiyo ssente zasigala ne bagatuzzayo ku Republic House ate saabirabako ate ani yali amanyi kati ffe tumanyi tibagula ebibanja ze nabeeranga Kololo nga ndi ku Summit View nze naleetanga abasirikale bakumanga ku gondi ku Nairo Hotel ku Fairway ku Foods and Beverages nze naleetanga abasirikale nga tukera n'ogenda mu Coca-Cola n'onywa amata ne bagamba onywera awo soda ne tutambula ne tugenda wano ku UBC wano ffe twaleeta nze naleetanga bakuumawo 11 nga ndi mu Dikoyi Petro Sosoni afande Besigye eyawali ensambya nga bagisima 86 tutetawo abasirikale bwe mba nimbye nga abategeera sente obawulira babajja mu nsiko bakulu kati abo bafande Besigye bagenda okuva mu nsiko yalabeera Kenya ebiseera ebyo nga tuleetawo amagye ne gakuuma naye nga ffe tetumanyi bebakola ki temumanyi nti muvaamu sente kati ffe twayimiri bayiga owa polisi amanye motoka za twali tulina Land Rover ezaaliko ekitaala wano ne twakulya operation ayo baali bagambira baleetera bubenzi ne buddudu ne bagamba badde baagala kuwamba abantu bangi bakwatibwa sibesobola kugamba nti ono oba oli naye ng'abantu baba basanga nga balina ki sente oli n'azikwata n'aziwa sionagana oli tumusanze alina sente ffe twatambiranga abantu mu kikuba kuteeka wano sente n'atambula nga atambula bulooka nga muyisiganya neera kivulaba obeera awo ensi neekunyiga n'otandika okujjukira biwalaba naye nga tolina bw'obikola ki. So bw'ova eyo oddawa Kampala ono okumuwamba n'ali agadde okuwulira ku mbuuzi y'okuwamba Kampala kaakati bali mu kibinja ki bwe tuva Embalala ng'abasajja b'Embalala bamaze okuwanika
nga ne Masaka ekyasirinze nawulira nti kumpi baatuuka okwerya oba Masaka ffe twasooka okuzingako Mbalala era senga Ekkoyi eyaleeti Magala eyali ebihalwe yakkiriza amagye ne gasala ne gajja Masaka teyalizingiddwako kubanga amagye gonna force yonna bantu bayagalanga okulumba bihalwe bave mu balakisi balumbe bagende naye nga tebasobola kusomoka nga tubakuba buli lunaku tebasobola kwekuŋŋaanya bagende bagende ku mmotoka nga tubeera tuzirabanga bula emmotoka ziri mu paakingi nga twabeetooloola nga buli muntu asigala wakola ki paka enjalo yali egenda obatta ne bawanika bafande shefali bayagalanga okuteesa ne bakomanda kulo n'accident zaaliwo ku geeti nga bateze wano ebihalwe awo nga tebagenze eri mu maaso abali bakulira Mbalala nagamba neyali si wa Fort Portal yavanyuma yafuuka twice wa fande shefali waitanga Mande atali Mande w'omunsiko bali bamuyita Mande twali tulina Sande mukulu yasigala mu ngoma unity ffe ne tuvaayo nga bamuleese era yajja alina uniform nga zina abasajja baali bya abaali ab'omu ddungu yajja azirina bantu bangi okuba ebimu tetwagala kumenya bamu bajjira mu magye wawe tunaaboogera tujja bajja kuswala bajja gamba twabavodde batuvunaane kati ffe bwe twavaawo basooka tutwala bundi bujjo ne bagamba waliwo amagye mu butu gagenda okukola ki okuleeta tumala okwetegereza twamalayo ennaku zetwamalayo awo zesobola kujjukira nga bagamba akolagana naani n'Obote noba ne Lutwa sitwamanya ne tusooka tubeerako bundi bujjo biki ku nsalo katuvanya lwaga tunawondoka ne tukuŋŋaana ffenna amagye ne gadda zagenda okwera saawa egi oba 6 nga tuli Fort Portal tulya emmere gye twakomako Fort Portal teri muntu yaddamu kulya mmere Fande Rwigema n'asasula emmere yonna eyaliibwa baatuga buli muntu ayingire mu wooteeri emmotoka ne zimira ku makono tuyingira mu wooteeri ne tulya twasula tutambula tujja Kampala naye sobola kugamba ntwayita mu kkubo lino wabula tutuuka nga ndaba tutuuse ku lawundi y'e Busega twasangawo epices tuva Fort Portal ffe obudde twasula tutambula twagira mu mmotoka twasula tutambula ekiro kyonna zigenda okwera ndooza ssaawa 2 nga tuli ku lawundi ewa e Busega naye nga nze ndi esiko twakafule katuli ku jipu tutudde mmotoka zituvaako bakulu ku bakulu mmotoka zituvaako mabega bwe twatuukaawo nga kelikopita kali waggulu wano nga kati wali paaka ey'Nateete katulengera tukuŋŋaana ku lawundi wa e Busega ne baawulamu amagye ne bafendo twagira ndooza kuwoda nga baseetinze tugenda kukuba Kololo 11s gye baali batukoze eki ne batuyisa e Busega ne tugukira ku Masiro bwe twatuukira ku 24 ndooza essaawa nga zino ng'okukkirira awo gye Makerere nga emundu yatandise dda nga ekikomera ky'Obwakabaka tekinazimbibwa ku Masiro era nze nayingirako ne mu Masiro mwalimu abakadde era nendaba n'engo eyalimu ne bandaga n'ebifaananyi by'Abassekabaka omanyi nze natunula amasubi nga sirabangako ssubi eryo neŋŋamba essubi lino yaalyo neŋŋamba lino essubi erikutamye lituuka ku ttaka ne tuyingirawo twasangamu abakadde nga batula bafukamidde bwe bati nga waliwo n'ebibbo ne mbabuuza ebibbo bino byaki ne baŋŋamba ebibbo ebyo sere ze muteekamu ze zituyamba okutubeezawo okufuna ekyokukola ki ekyokulya naye baatugana okuyingiza engatto ebyaddala baagaana kugambye twali muyekera yingiza ngatto mwayingiranga bayekera omuntu zaffe twayingira nazo mu Masiro ne twekatinze mba nsituka bwe nti nendaba engo bwe nti nembuuza omukadde abaalimu nembabuuza ate n'engo ne baŋŋamba eyengo bwe batta Kabaka Maya Kabaka bwe yadduka engo yatabuka yali ngo ya Kabaka nembabuuza ng'ebeera naye ng'embwa bw'ebeera n'omuntu ne baŋŋamba ne mubuuza nga teruma bantu nti aa
Kwange ffe tuzikola ki tuzitya naye alinamu anga bagitta ne bagikaza bagitta ne bagikaza n'obwoya bwayo era bwe baga nti amasiro era yali ennuma obanga tebagisevinga kirungi naye nzera kwe gwasooka okuyingira mu masiro nakati siddangayo saddayo so musibira busega tusibira busega ne bawula amagye noza ne bajjako saadi bwe yakwata olw'entebe abalala ne babawula kubanga ebinja byali byanjawulo zinali manyi kyange na koyi yange bwe twatuuka ffe batukuŋŋanyiza busega bwe twatuuka mu masiro ne batwa briefing we tugenda okukwata Kafuleeka leti Kafuleeka ne bamugamba ogenda kwambuka bwoti mukube officers mess eno nga ku Bulange era e Bulange ffe twagikuba tubatukkirirawo ne batugamba gondi yagukira mu nyumba zino eza bbulu maye zino ze bayite z'abasomesa nga hamu yazimba be batambulira eno nga ku masiro kwagamba kweyite nankulabye eriyite nankulabye abantu ne babakwasa eridde emasindi abantu ne kwenda ne bazikwasa eridde erikwata ku lw'emasindi awo sikulanga adu yafubutukayo abantu ne bakwasa kulidda ebwayise ku lw'ebbombo sikulanga adu yakola ki afubutukayo butuzibikira buli wamu kati koyi endala ekkoyi ye yayita mu Ndeeba ne Lebaleti Sabate yafa we babayisa ati twatuukaawo ne bagamba saadi eremereddwa episi zayo bazikubye ne bagamba ekkoyi dikoyi leeta omusaada yaleti Kafuleeka ne tujjaawo ku Uganda House n'okutegeera nti eno ye Uganda House ngitegedde otwalukoze eki nga tugenzeewo ne tulaba UCB nga ffe twabizimbe biwanvu kwa tetubimanyi ng'okola bwo nolaba nga ebizimbe bitambula ng'olaba empewo biyitako ng'olaba nga gwe bikola ki ebyenyeenya bwe twabirabanga bwe twabisanga ayisinganya n'ebisagazi kakati ne tumala okuleeta omusaada ne tuyita waggulu awo amazzi awo tegaaliwo ku State House ne twambuka ne ku Sheraton ne tuyingira mu gwo ne tukuba nenfuna n'engoye za Fande Lutwa eza bbulu ezaaliko ennyota n'enkofiira omu State House oba ate nali nzizeemuko okuddayo nti nkulage nti wano twayingira mu biruumu mu biruumu ne pisto nenfuna nenjiteeka wano sada mugibawa baginzigirako eyo nga tumaze okukuba ate baali bamanyi nti ya mukama wange bali manyi pisto yaani ya Kafuleeka ate ababiserewo nga abakulu bazikola ki naye nga teri ayinza kumbuuza ti ate pisto yaani bamanyi ya Kafuleeka kate nga yange ng'erina mu kisawo n'ennyota nyambala ze tufunye era nze navaako okujjako ennyota nga tulye Namugongo bwe tumala okuwamba amagye gonna bagamba gakuŋŋaanirewa aga 11 ku kyaki ku kigo ky'Abakatuliki e Namugongo ffenna twakuŋŋaanira nga 27 lero twali emmere twasimbula 24 23 24 twali wali 25 ne tuwamba 26 noza ne balangirira 27 ne tukuŋŋaanirawa e Namugongo olwo twolekera Jinja olwo tulumba wa mu Mambuka obage Mambuka bage Maserengeta ffe tetumanyi nga tonagendeeyo mu State House eno mwasangayo ki kubanga abantu basuubira nti defense ebeera nnyo mu kifo ng'ekyo anti kati oli ano kati nkugamba ebigambo bino abakulwanirira tebaba Baganda bo tebaba baki olaba bayinza okugamba mukulu Kisubi ngenda kuwa ekyokulabirako n'onsonyiwa oyinza okuba ne famire yo nga bakwetolodde okyali mulamu bakwagala naye bw'omala okufa ne batandika okugamba tumutwale mu kyalo akola ki wano batandika okukola ki kati emundu yali awo nga ne gw'okuma yadduse dda kati gwoba okyakolawo ki n'abennyini badduka abawanika abalala babookera wali Kibuye babookera awo waliwo ne mutabani w'omu bamwokyera awo gwe saagala kwogera yali Magye Gobote bamwokyera awo abamu babakwata ne babookya abawanika neffe twakwatanga ne bawanika ne mbawaayo tetwamanyanga bikola ki waliwo n'omusajja yali ayagala okunzita nga batuli bali bamuyita Batono namuwamba nze mwennyini Batono naye yafuna accident nga ali mmotoka ya Kyamuhangire nga tuli Eyumbe n'amenyeka amagulu
oyo batono naye baali batubampambyo baali bagalya radio call batwe zinakola ku radio call yali ayagala kunzita ani nga bagamba naye buno bulinza okuba obuyeekera nga batuwambye yali Majje Obote naye oluvannyuma twamuwamba era ne mugamba batono wali ayagala kunzita nangamba taddeho nga tayagala mbyogere naki naye ne mujjukiza buli kimu kyonna nga bwe tunyumiza nanzijukira waliwo n'abaana bali bayita bajjaffaali nga bakonjo naye nga bali batta bannange baali basi nga balina SR ne antitanka nga bajjayo ekiso n'akufumita nabalabanga bali Majje Obote kubanga nze bansindikira emagoma awo kati bano abalinga abajja okulaba kikyenkola baŋŋamba nga tambula ogende nga erugogo olabaawo wawe tuyinza okuteegera emmotoka oba emagoma eno ngodde ekiwoko kati nga nze nkeera nentambula nga ginali maze okubeera mu Majje Obote nga bamanyidde bantuma n'essigala kati nga ntambula kati nze wensanga basibye ekisubi nemanya babaddeko wano kwaye baali bambuulidde tibojja mu kifo kino olanga waliwo ekisubi nga twakisibye gwe kisumulule tumanye nti wazze kati naffe ng'onojja nga olwawo ekiri tujja kuba tukulaba era ne mbabulya nga ekyaliwo kati nga baleeta amagye lwokwafudde tumanyi nga oli agenda n'agamba nvudde Bondo era Bondo nagiraba balakisi ng'ovudde aliwo eri mu kiwonvu wakati w'ensozi twagiraba nga Fande Moses Ali amaze okuwanika ffeffe nnyini nze nalinga mu kukuuma n'abo bafande Mugerwa nga beesikotinga Magala bafande Shefali nga bagenda okuteesa mu lutalo lwonna olwalingawo okulaba ng'awanika n'okutuwa emmundu era nga afande Shefali yaŋŋamba ebigambo bino n'aŋŋamba taddeewo bw'olaba afande Moses bw'olaba bali beekyusizza ffenna mutukube naye nga tebatutute nga tuli baki nga tebatute nga tuli balamu afande Shefali omanyi twabeeranga nga bateeseza koboko senga beefuula ne balaba nti nga bonoogamba nti bano batwefuulidde temukkiriza tuwamba andi kati ffe twabanga bakadoogo ne batuleeta andi kati ffe edda twali tetumanyi mugaso gwa bulamu nga kati bwe tugumanyi twali tetulina famire nga tuffe tetumanyi nti omuntu afa ate ffe bagezangako tukweka n'emirambo egikubiddwa nga tosobola kumanya nti gundi yafudde okitegeera kale sijja kwogera nti nyinza okolya nzoga nti banjogera kusanyusa abantu wabula njogera ebyalingawo era afande Moses Ali enteeseganya zonna nzimanyi nazirabanga tewali muntu yateesa na Moses Ali okujjako afande Shefali ne president ogende Tanzania okukima emundu ekoyi dikoyi afande Kafuleka bajjako koyeji D1 negenda ne basinka gundi ne bagende Lukaaga president we yabasanga ngaze ne bakulutu abali bagenda okusitula emundu abave Masaka ne bajja na afande Drago eyo story eyo kukunganirawo afande Shegundi yajiŋŋamba Kafuleka kwawe nali ne scoutinga nangamba wali tojja kusobola muze yazze bwati ne bwati byabadde webiti ne tugenda era bw'oli boyagala bali mu lugendo olwo gundi yali musose gundi talukugambanga golola yagenda era bakomawo era landmine yakuba Fiat ye yennyini gundi ng'agibawadde afande Kalala bwe yagituusa wali n'agimuwa golola yali agivuga kuba bali bateze landmine ate abaffe nga balowooza waliwo abayinza okuva e Tanzania bajje bayambe landmine zibakube era emmotoka n'egikuba naye tekuli yafa akati entalo zo Kampala namuliko mu kulwana magamaga we nafunira Land Rover gye banzijako obuuza nga afande Mugerwa oyo Land Rover yange be bagitwala afande Sigundi yaginzijako Magala gye nali nfunyaawo ne driver wange ne bamutwala anti kati twakuba mbalakisi ye magamaga emmoloka ezasangibwamu zi Land Rover nze gye natwala eyange nange nembuza namanya okuvuga emmotoka benalinda nangamba amwana mugaja ngo nvuge nefuna uniform
baali baleese uniform obw'emikono emimpi wano nga babwasizaamu nga bungi ne uniform empya n'endebe zino eza biskwiti ng'osumulula biskwiti ng'ali omwo mungi n'enzijuza Land Rover. Ogenda wo ne tusobola tufaana n'empeta ne mbaga nzizeeyo nga ngenda ku mafuta n'enywa nga manyi kwandika erinnya eritaddeewo. Nagenda nga ba uniform nga ndi kopolo, nagenda nga ba uniform mpaka Mbalala. wali tolina kuliraawo. Ate nali escort wali nga buli mwama nti ndi escort wa gundi. Kati bwano bwe tumala okufuna amafuta ngajuza ku tagundi Land Rover zikutange ngenze Mbalala tuzeje twali. Kati waliwo omukazi yali mukwano yali mukaleti kafuleeka. Ng'angamba oli wafuka mwana nga ntwala nga mwana we. Kati nali ngenze mulaba ne mubuuzaako awo. Ngenze ne kula faaze yansabira nga tugenda kulumba Kampala kwa nayo ntambula n'effumu. Maina beranga kade mayibu twatuka bafuna pisto bafane kafuleeka. Kati mungambira ne pisto ye kivola abali bati okunzijako eyange. Bamanya luvannyuma nga kafuleeka agenze. Kino pisto yani ne baginzijako. Era we na mugongo. Abo bagambira nenyo twasuka kunzijako pisto bagamba basa kati noga lwayo bani abambalala nka biki ne batabifaako. Kati bwe tumala okuyingira jinjaawo ne balaba nga ndi ekyenyanja ekikalu nga nyambadde ennyota. Pisto eri wana afande chef. Oyambadde ennyota Obwali bubiri. Yes, definitely. Kati gondi n'agamba tewali agenda kuddamu. Wali nawaga tewali agenda kuddamu kukkirizibwa kwambala nnyota. N'abali baweereddwa ennyota abayambazibwa nga tulumba Kampala ne baziwera. Mpaka woda ng'ekoze eki. Naye okuva kuba kapiteeni okudda waggulu teri yali ambala nnyota. Bwa bali teri amanyi ki kyakola ki. Baawozanga warrant officer class 1, warrant officer class 2, senior officer. Naye ng'oli tamanyira nkaye. Abamu baazitegeera mu 88 muzenga amaze zikola ki. Era Fande Shefali yayomba nnyo nga bamuwadde Lieutenant Kano. Yali amanyi alina kuba Kano oba Brigadier. Naye President yagabanga ennyota ezezi. Yagaba Major General yajuwa abantu basatu. Yawa Afande gundi yasooka tumwine yali mu plane. Afande Rujema yali mu Sankala. Naliwo soogere besikola ki naliwo wa 11 sifera tukuma Kampala ne tugenda mu lubiri wadde amaje gaaliyo naye nga Kampala ffe tumukola ki ffe tumuvunaanyizibwako nga amaje ga lubiri go intelligence nga mweri ngere kwata bakyamu naye ogamba nti wano aba deployingawo ne lwe baakuba omwana yatta munno olw'ennyama nze go baayita nga bwe ntudde wano ku gundi nze go baabuuza ebibuuzo era ne bampita ne bali bamuyita byakuta byakamala yakuba munno olw'ennyama nga emmere ekyali mu ggudu lyabagaba bino ebya parade okugenda mu layini babawe emmere yasena ennyama nga yagumba n'amuwa ekifinga kya gumba babinzijako ne tugenda seatwana kati waliwo twatuuka olwasooka okuba kati olwali oluzibwawo diko yalulwana kwatufera tukulembedde abagenda mu balakisi Magamaga bagenda kubanga Mbalala gundi Magamaga sife twamukuba 11 ebyaddala waliwo abasirikale abaali abakiwendo bagamba yakuba ki Magamaga twasanga mirambo kati batugenda tumalako tawuni ye Jinja kuleerwe amajaga ali gavudde Magamaga gatusanga ne tukubagana nago ne gatandika okudduka nga tubagoba bugobi otalo bobogoba munno lunyuma kwa masaso gawulira chu era kirungi rakwe gondi nalwana nagendayo nalwanako ko naye konya abantu bagana taliyo naye konyi yaliyo nalwana kana entalo zaali bbiri nazo nja zibabulira andi kati twagenda tulwana ne tukuba Magamaga ne tuyita waliwo twadamu okulwana nga tunatera okuyingira Embaale kubo lyali lya ttaka naye nga train eyitawo naye nga tetulabanga ku train eggaali y'omukka eyo nga tetugirabangako kubanga twabira mu prison Kaseese twali mu prison we twakampinga ne tuvaawo ne bantwala e Bunyaluguru nga ndi nereti Apollo maarufu yali gundi nanzija kukyatuuka nangamba jja tugende yanziba bubbi nga waliwo batebeesigwa oba bakyali mu magye bonna nga tuli nabo era nze naddisaami nga bage mulenje ab'e Bunyaluguru
nze nadisaminga polisi ye Bushenyi anzo ganali nkola ngani naye olwokuba nali mukujjukujju bwe twagendanga naabo ne baŋŋamba nti tugenda awo tulumba awo kati nga twanguwa okutuuka kale nali simanyi nti nsobola okufa nali swala nti oba kino nga sibiriiko nga n'amasasi tumanyi nti gakuba naye nga byosina tubifaako nnyo nti osobola okufa kati bwe twamala okulwanako awo ne tutuuka mu tawuni y'Embaale kati twatuuka mu tawuni y'Embaale ne twambuka waliwo wali emiti n'ennyumba ennene yeetegula kati ne tukampinga awo ku makya ne tukkirira ne twetoola laawundi waliwo laawundi yalimu essaawa waliwo ka bridge waliwo n'akatogotogo akalinga akatobazi kati awo waliwo omalako awo waliwo ennyumba ennyingi eziri ku mukonokono ziba za gavumenti bw'omala okotuuke ku kisaawe ewa Filareti Ngoga eyali siwa Ekoi baali bagambira nti gundi bamututte let proof Magala twatandika okulwa bali beekuŋŋaanyiza batulumba olwo lutalo olukyasinze okutta abantu n'olw'embalala mu magye ga President Museveni mu buyekera bwe yatandika ng'ovudde abafiira egindi ebukalabi w'ettaali nga bakyali mu nsiko naye nga tumaze okuwamba n'okuba mbalala ezo entalo zikyasinze okutwala abantu abaki abangi kubanga ffe bwe twayitanga adui bali bamaze okukola luyogo kwe kwekuŋŋaanya mugambe nti kati tulagawa tuddeyo tubakuba baki awo twabakubira ne basaasaana teri yalya mmere mpaka nkyera kuba twetena tugijja bwe tweyongera mu maaso bwe twagenda maaso waliwo ekisaawe twakuŋŋaanira amagye gonna waliwo twakuŋŋaanira awo 11 n'abalala baali bazze ne bateeka okugenda nga baawula awo Kafuleka we yagendera baali bagenda Kaluma kati waliwo ffe baatuyise eyo ne tuva ku main ne tukyama ku ddyo twagenda ne tuyita eyo ne tugenda tugwa erira awo twava ate awo ne baddamu okukubira ennyo abantu atoboyi awo pulezidenti we yatusanga bano betujja mu buyinza bwe twagenda nga tugoberera andi nga bwe twawamba e Kampala nga tugenda tugoba bwe twawamba tetwatuula twasigala tugenda mambuka kati ekuba eriginze ne bonteka mu molukano nga ntwale Pakwaki simanyiyo ne mutabana wange namubulya Pakwaki bafaanana n'olutindo n'angamba taata ndumanye Katungulu bukyanga nvayo mu 86 siddangayo Fort Portal ffe tetwasula nayo twasula mu majaani ku makya ne tulumba Kasese Ekoi yakyatuuka twatambuza bigere okuva Fort Portal mpaka mu prison ye Kasese oba wenkana ky'olugendo twasula twatambula ekyo ne tusula mu kkubo ambushi twasula mu ambushi sikulwange abasike bava eri ne batulumba twakola ambushi ekiro obwaddanga obudde okukya kati abamu batambulira ku mukono ogwa kkono wabawo distance eva wano ndozano wali kuki ku King Dome House kati abane babeera ku kkono abane babeera ku ddyo wakati mubeerawo ne gap senga mugwa mu adui abeno bakuba eno abeno ne bakubawa ne bakola flank ne babayamba bwete bwe twatambulanga tuli ku main okiwulira ne tukampinga Kasese ne tuwani embeera yatambulanga bweti kati bwe twavaawo ne tugenda nga twetoleyo mambuka ne tugenda gye twalaga ne tuyingirako ne Sudaani ne waliwo ekkubo lyali yattaka sayidi enene emiyembe nga tutambula wesobola kunnyonnyola nti kinaye nga mu kkubo tuti bati okulinyisa okuyita mu motoka landmine zaali zitegeddwa abasirikale bwa Lutwa kubanga yakuba gundi trailer ya 9 ya green nensanga nga gwangwena agudde eddalu era we twayitira ku 9 ffe ne tweyongera mu maaso kati we twasangire emmotoka eyo gyegambye ya pulezidenti gyenjagala onoonya amazima gange genkola ki genjogerako eyo mambuka wasobola kugamba tibayitawo bwe bati twamanja n'enkoko abaana bena ne bagamba mugite tulabe enkoko netubulako nga tugimanyizayo neweddeko ebyoya naye nga tetugisaze bulago neyingira mu nsiko yatubulako era tetwagiraba akati netutambula netutuuka eyo mambuka wanootoola nga tumalirizaawo nga tumaze okusomaka netutuuka emmoyo nga tutambulidde ku feeri awo leetu Kasinzi yafiira Lira baga taata we yali azze kati yali RSM 11C
ne bamuwa kapiteeni awo nga tugenda okulumba Kampala. Kati awo mu kusanyuka anywedde omwenge mbu taata wa mulabye oba yajja amugoberedde erira kati n'akutama. Kati yali na pisto ndowooza nga kitadde wano nekka kati n'ayagala agisikeyo bw'ati n'agikwata mu twiga nga kutamye n'emukuba muno n'afa Leti Kasinzi yafiira lira. Era ku olwo waliwo trailer eyaliko ebyokulwanyisa n'ekwata omuliro n'eyaka. Naye nga ffe twasigala tukola ki? Era Atoboyi bwe baakubira Leti Kaweesa ekibega, era Leti Kaweesa yafata ku baswa akuba saluti kuba nali ndaba. Twatuuke Atoboyi kali awo katawuni nenga walikubo lya ttaka, ezo n'entalo ndi ku front sinyumya bye saalingako. Ezo entalo zonna naziriko. Ne tugenda nga twetooloola tulaba kwaswa akugamba ti wano bayitangawo bwe bati, wano bayitangawo bwe bati. Kwa twete ebibatu tunabikola ki? Kati abaddamu okutegeera ebifo kulakwena nga 88 ng'akomyewo. 88 atenze kwalakwena saaliyo. Twali eno ne batwala okusoma kati embalala. Kati ffe muzee amala okugaba lanka mu gwokubiri, kati awo mu gwokuna wafuna ranka kwolwo yasooka gabira ba senior officer. Kati ndooza abana abala bagendanga basengeka busenge simaki mannya. Akati mu 88 awo nga mukaaga ogwokubiri lwe yagaba lanka. Era bw'olifuna omukisa bw'obanga waliwo ebyalikodingibwa oliraba ekidaala ekyaliwo ng'ali mu lubiri. Video weziri ezo. Ekidaala kyali tekiriko na kwaliko ebiwempe bino bye bayita ebyabalugwala. Ulya ebyabalugwala ng'ayimiridde ne katuuti akalinga Kabalevulandi. Naliwo. Twajja ne tuyimirira awo kuba bali batujje nga tetulina mmundu naye nga abasinga bali mu plane. Ffe 11 twali tulina ebyambalo byayitanga bimasala, uniform ezalingamu ebya yero. Kubanga bise bali baleese uniform Thomas Kankala ng'agenda kujja, waliwo Kasankala akali akebo obutono n'afande Lujema gye yayambala zali uniform ezi yali president wa Burkina Faso nga bw'ogifuna munda njeru. Akati bwe tumaliriza awo ndooza nga mu gw'omukaaga ne batulonda tugende Embala tusome. Ne banonda okulira emmotoka eyagenda lona limaze okufuna sergeant muzee yagimpeera mu 35 Nakasongola nga bagenze 35 yafande Waswa. Era yo unity ye yalimu basajja ba Kayiira eya 35. Abakayiira abaali bamaze okugira okwegatta ndooza ne muzeeyi ya unity gye baajenga ne bagireeta ne bagikwasa fande Waswa ne baddira amagye ga 11 ne bagateeka mu unity eyo neekulirwa fandani ne tugende Nakasongola ne tuva andi baali bagyeko koye baali banzije mu olwo Kafuleka yagenda tukomyewo mu 11 situvudde eyumbe ne bajenga ne 95 ne 45 ne bajiwa fande gundi Magala. Andi kati ngenda kugamba ebigambo bino ne boolirero omwana gw'otazaala tayinza kukkiriza nti wamwagala ng'oli mukazi. Kati mukulu Kisubi essaawa zino ne benkera ku makya n'olero omwana n'okula naye ne bamugamba nti famire yo yalabika genda ayinza n'obutadda wammwe. Kati abasajja ba Kayiira olw'okuba bali tebavudde mabega nabo abamu tebaali nga baki kubanga abamu balina bakulu abamu bagenda mu magye g'e Rwanda nga muzeeyi abadde n'obwasiiyo nono gundi yakafa teri musajja wa Kayiira Mukasa teyaliwe ono walu nafune bafane kasire gwa bali bani walu yafaawo ono yafaawo yarabire gindi wano ngokirire Kawande Kagoma lwokuba nti ebintu ebimu abamu baali bakulu bagenda babakuza mpola abamu ne babagatta mu majaago naye okuba muntu yagamba nti babayisa buki bobi. Kati ffe lwokuba bwe twamala kati ngenda kubula lwakina era gye bali eyo tebaagala na kuvaayo kwogera
andi kati tebagala babamanye nabamanya andi wuliriza nze ntandise okwogerako nabo wano abamu andi wuliriza bagamba abasajja b'enaabo abo andi wuliriza bw'oyogera nti nali wakayira bakula bubi andi wuliriza ekireeta ekyo omuntu bwe weesosola naye pulezidenti yali abagasse era abamu baali basiiye eyo baali nga bibiya oba yagenda namagye gano bali ndugute baali magye ga kayiira baava eyo ne bagenda magye g'erwanda muzeeyi era abaagala naye okuba nti ndowooza oba asinga ndowooza kwendowooza nti oba akyakalanira ayo bakwatira kayiira kati ng'omuntu bonoogamba kati nze tulaba nti ndi waka kati abaana ne banjagala nga sirwanye naye nyiza okukwata ku mama waabwe ne batankuba bayinza obutankuba kakati nabo bakwatira kayiira gwe baali bayinamu essuubi nti wadde batugasse naye oli waali yajja otumanya oba yajja otunoonya kati bamanya nti essanyu likoze eki liweddewo nebyagwawo kayiira mu nfa gye yafaamu ffe gye tutakola ki gye tasobola kuwaako obujulizi nti oba eyali bweti ba bweti kwate tumanyi nali mu 11 si we yafiira ebiseera ebyo naye mungu yasinga okukola ki yakumanya yabyesigaliza era sinza kwogera ku nfa ya kayiira kuba tenkwatako sibimanyi era tekubanga agamba nti Katonda yayogera kayiira saayogera kayiira wabula nali njogera kayiira ng'omuntu yali omulwanyi era yalina amaki amagye agegatta naki kakali wetuuka era amagye ne gagenda mu bukolo babamba ne Kasaasira natuuse neyo nga yafa Kasaasira kolo bamutwala nga mulamu era muzeeyi yatusange n'akasonga ffe twasooka okujja ne tukulira purizonia ne tukulira andi amagye gonna poliisi nga tumaze okuwamba amagye gaali gazikulira era n'afanda alonda era akulira CPSA bwe mba nnimbi obuuzanga abantu we twakomerawo 11 nga yakulira CPSA lokanyinza okwogera olinaga nti yakatonda oluusi akola ki obabuuzanga abamu babimanyi kuba batya okwogera abakulu mu magye bati ogenda ku bino bagamba bajja babuuza akana n'akataano ku mboozi abamu naye nga buli kimu bakikola ki bakitegeera lwokuba naffe era nze lumu nali njogera nafande Kabuye afande Tomu Kabuye nangamba nkulaba ku gundi njagala okukulaba naye ng'egyobeera ku ebyo bya TV byammwe ebyo ate nga mmanyi bulungi ne lwamukwesa te bamusiba yange era twaddamu ne tusinkana ne twogera angamba njaga kufuna obudde njogereko naawe obulungi tunyumye naye tetufunanga buki ate bw'alaba tubeera mu bino ate ffe twogera story ebyaliwo mu nsiko wabula tetwogera nti twonoona no tebabyagala simanyi oba balabanga ffe aboogera ebimalamu gavumenti amaanyi kakati ngenda kwogera nva ntya mu magye era mu magye nga bwe tuzzeeyo okusoma nabeeremba nagenda ne dada kati lefutananti Kano bwe nti nagenda ne dada kati lefutananti Kano era namusanga n'ebiseera ebyo nze nakulira emmotoka okuva e Kololo nali sergeant netuuka Embalala netugenda Ebombo netujjayo abaana netugenda Embalala twatuuka Embalala kawungeezi nekubaako omwana bamuyita Mayanja nasanga batuuka Embalala mu kusoma naŋŋamba nanga tune daada naŋŋamba taddeewo ebintu byammwe jangu obiterekewa wano ng'olwo sinafuna secondary lieutenant wabula nga ndiki ndi sergeant twatuuka Embalala we twatereka ebintu oyo Mayanja n'akola olukwe kati bala twawamba 86 nayingira amagye 82 n'emyaka 8 twawamba n'emyaka 12 n'omwezi gumu n'omwezi gumu oli ayinza okugamba 88 kyeza nalina emyaka 14 kati ntuuka eri banteeka mu P1 nali mu P1 nga tica wange bali muyita bali muyita Musawali kati tubeera awo nsangayo Kyafande Kyatuuka John Kyatuuka abiri Mbalala nsangayo bali bamuyita Magala atali Magala proof waliwo Kama Tennessee yali akulira abakazi abakazi Embalala twali naye mu Nkuluma nsangayo Afande Katimbo yali akulira Kadogo yali mu Nkuluma olwo Afande Sula ng'atunga kyalaani mu Nkuluma
ngera ina akagaali akebasa bugazi ffe ne tujja ne twetolooza n'akutungira olugoye anti nga ewuzi agisiba ku lupanka lw'emabega mwene mwetolooza nga talina kino kintu kubatuula nga kubasalira nga gwe mulimu gwe simuvodde njogera kyeyali ebiseera ebyo kyekyaliwo era bwe mba nnimbi asobola kugamba nti kola ki ne bw'omubuuza byonna byali bitambula mu nkulo bali bagenda negundi ennyonyi eyo eyalutwa eyatoyito jooko yali agiraba gwangeno kuba tulina gubaali bayita kigongo ng'ali enfudu atali kigongo no Moses ono abo babeeranga kwa command NRC era twagenda nabo Lwenzooli abakazi bakazolite bonna twagenda nabo Lwenzooli n'abaali abasibe mu biseera ebyo kati abamu bavudde mu majenga bajeno besaagala kwatula mannya baali basibe olw'abakazolite be baakuba ku ddamu ekyamusisi ne Nasulu abaali batwalibwa ne bamugamba toyiteeno yiteeno n'ayita bwe batamulagidde muzeeyi n'alagira ne bamusiba naye oluvannyuma yamukola ki yamusonyiwa wesaagala kwatula linnya kati naye nga omumanyi bamukugamba kakati embeera eyo gye twajja tuyitamu kati bwe tutuuka Embalala omwana atubbisiza nali mune kadi kafande kashingizi yali atuwadde zinali nkiteekamu era nakakitambula na kadi oli gino kyankwata yali ebeera mu kiti mugundi mu alubamu effana ebyatukuba mu magye nga tuli bakadoogo byonna byabula ku olwo nga tugenze Embalala ne daada era ne daada olwo baatwala ebintu bye oyo Mayanja n'akola olukwe mukwano gwange era gyali era twali naye nga tuli mu 11C kati ng'omuntu bona omusanga n'akwaniriza gajja oteekawa n'ebintu kumbe ffe tubitadde atukoledde lukwe lubikola ki lubibba ne batuwa woodi namalamu ennaku ntono nze ne nva mu woodi ne mmenya ebisenge byali bino balinga bitooyi ne tteekamu ebitanda naye nga tusobola kusula mu woodi natuuka P7 yefuna emmere ne mbagamba nedda P7 tejja kufuna mmere nga ndi mu P1 ne ŋŋaana ne tuyiwa emmere ekumala ennaku ezi P1 netandika okufuna ne bampa okukulira ddoomu ne bampa okubeera kirasi monita mu P1A nga natikya bamuyita Musawali kakati era kumpi we natuukire nga nze nali sergeant aliyo biseera ebyo ategeera bali mwe bali abasomye kubanga teri muntu mwana muto yali ayingidde ensiko nga ali mu P7 abaali balwanyi ebyaddala kale n'abaali mu kadogo twabasanga ne abamu tetumanyi gye baali bavudde ffe twali twemanyi nga bavudde mu 11C n'abalala baali bazze nendekayo dda kati ne tujja kati ngenda okujja eno e Kampala okulaba nasanga gundi 11C ewondoka abagikwaza Fande Kaweesa naŋŋamba taddeewo awo tuyingira 89 naŋŋamba taddeewo baakuwa lanka terinya lyo lyafuna ki lanka naŋŋamba naye ndi awo nga bampadde ennyota ne bampa ne yunifoomu empya eyasankalako nzenze nenjambala nenjolekera Mbalala maa nenjolekere nenzirayo ku ssomero ngenda otuuka ku ssomero nenkwata entebe nenzitwala ne bazifuira amadodo wange zaalinga ku jipu nenzitwala mu kizungu ne bazifuira nentekawo entebe yange nga yanjawulo nga kirasi monita aledde omukapiteeni kati Musawali agenda okujja ndi mu yunifoomu ntaddeko ennyota yali tica mu P1A naye nga batugabira obutabo obwali obuliko ebifaananyi by'enkima ng'enkima egy'amayenvu mugundi bwe batusomesa naye nga b'omanya ebirowoozo byo byali tebikwata baali batusomesa naye nga tetusobola kukwata ebyaddala nze bansomesanga naye nga tutudde twagala kufuluma tulinamu obusente twagala genda kulya nakutambula mu tawuni wa Mbalala naye nga oli akusomesa obufaananyi bw'enkima bino siiga nga kati nga olaba tubitegeera ebyaddala ononsonyiwa okuseka batuzza mu kusoma kusiiga kati nga ffe tuddira ekifaananyi n'oddira olupapula n'oliko ekifaananyi ky'enkima n'oluteekako bwoti kati n'olaba wano enkima kati n'otandika okuyisaamu bwoti peeni ne biddala n'osiiga langi n'omuwa n'agamba ng'oshedinga bulungi naye nga tamanyi nti obwedde oli mukola bitwa ebyo kati bwe twamala ekyo kati bwe yagenda okujja n'asanga ndi mu yunifoomu n'agenda agamba Afande Katimbo ne bampita ne mbagamba ne bagamba okwambala yunifoomu tukugyewo ku ssomero nga tebanaleeta yunifoomu ki ntongole kakati
bwagamba nti bajjawo uniform kyenva nzije Kampala ngende ngamba afande Kaweesa nti banganya okwambala ki njala kudda mu magye nze nkome wano byokusoma bikoze eki nasanga 11 segenze ndoza ngegenze mambuka nengenda nsula mukwano gwange nenzira yembalala kali ngendo tuke embalala nga basiba kadooga aba ina ekibali katimbo kiyampadde abantu bana bali bagenze kukola kimbo babatira ki bali bakadoogo babatte ne bavumbika muoga bana ne balaba emirambo ebiri kali twali ku parade nembagamba mumanyi tugende tunyage town yembalala oba basa abaana awo mu kizungu tusokere no mu kizungu kyoke tugende mu town tugenda okumaliriza barenzo kuba amasasi nente bakuba kunyama bage bakadogo babakwate babakube babatayiza bakubye emigo babaganya okuyingira mu town wa ne tudda nibagamba ni awongozeza omugomo titaddeo kati bane bangamba soka wekweke nengamba ati nekweka ki nina ekibali kyange nenkoma we Kampala wena koma we Kampala ninga kati kangende nonye nabo mu kyalo olobongo bokutandika okunonya family bukoze eki buze jina lisigenda ninga kati ngende nonye family nena nonya family nensanga bagwawo ndaba miruluza ndaba miti wabafa ninga kati ndagawa kusomero byono ne sebagala kunkwata eno 11 sije nali bagenze ngaga bonobera ngo opangisa omukazi nagamba ngenze mu kyala agenda okudanga wasenguse tamanyi walaze nebo muzadde mu omwana twasigala na mwana we abamanyi kitawe jali musanga kanange mfuse bwenti kati mba ndi mu kyalo ndaba butale yagenda majege Rwanda nangambo mai tubuza yanga atadde oli ali ne mugamba nti afande binsobedde ndi eno ndi mu kyalo sanze family yafana ngambo maite ja tugende cyaba dokoli ali ggulu jawo gende mu 35 kada bale onanga hatene yabide pisto yange briefcase kadolo oguba yaliwo nanga aja tugende wa captain Yiga kana twale wayiga gerabere katugo ekakogeyo tugende wayiga kati bobanga ogenda ggulu ngoli mu uniform kati bakwata nengodda bisera biringa embere mazo kuononeka kinana mwenda ntuke ggulu nga 15 December fire lwe yafalwa kinzijukira bwento lubalangirira fire kyakoze eki afudde fire libongole lutaya kali bwe tumaliriza kali mba ntangula butale ngandaba nasanga na fande waswa ku gate ono jeno ngayambade definitely kano ngayambade uniform esati waggulu ngeringa yagala fana nge sati yange eno kyava ngamba nemubuuza ka wali omukazi wamita Beatrice ebisere ebyo gola yali amwagala nga muntu manenga simenyi bayita kwagala bakazi ono gola motanga tuli mu 11 sinene mulane mubuuza Beatrice wali wamita Beatrice nga mukonjo yarabira ngo bayitanga kapteni kule yali munene era ffe twaba wambabo ekasese eyo gibava twegattako kujja mu 11 akati bwe twamaliriza kati kyagundi musanga yaragenda kulya mbizi nanga ngenda kulya eno mbizi oyo butale ne mugamba anze sagala mbizi nanga mumanyi kankusinindirawo nentuula we yandaga bwe yadda nantwale wafande kyabadokoli olwo sina wendaga ebiseera ebyo bwe natuka wafande kyabadokoli nga ali ggulu alina amakata asula mukalina kalina zasula ngamba kapiteni Lubega ezeggulu ng'oyingidde ku mukono ogwa ddyo naye bukyanga nvayo siddangayo mu 89 akati nantwala we yali bwe twavaawo ne tugenda nantwala kakyabadokoli najja nangamba ne bantwala eweje bana basanga waaki twatuka waaki nangayi taddewo kyaliyo ne tubuuzaganya nangamba naye okumya mu lutalo tozeeyo okusoma nembi muyitiramu bwe byali nangamba oba wabba ne mugamba nedda nangamba ne mugamba nti bampa second final nembi munyonyola nangamba naye maje toyina bwojja kujja wano ngoli second final nga bakudeployinze tojja swafuna muki musaala kyoba okola tukole ki nangamba nti oyina enamba ya sergeant tiye funa omusaala gwaki gwa sergeant naye ngenda kukola entegeka oyina okuddayo okukola ki oyina okuddayo ddayo osome ove mu magye nangamba okuva edda kwa yali ammanyi obadde mwana muto tubadde ffena mu ntalo ezisinga nabeeranga nkyabadde kutwali mu college
nanga bangamba yakafa ebiseera badasula kasubyawo bwe bangamba nanga tubadde mu magye entalo zonna tuzirwanye tuli ffenna lwaki towummula magye lwaki okomye bwe bate wabba nangamba lwaki ofiirwa lankayo nemuga afande endagawa nembimubuulira kati twali tukyali awo ndoza mpulaningira ndoza nafunayo emisaala egi nga nina RA 0581 ye namba yange ya RA 0581 tibakitegeeza nasanga abayeekera mu nsiko baali 580 muki nze naliyo 81 nga ye namba yange akati kyava ngamba tukoze tutya nafunayo emisaala ndowooza gyalinga ebi ne batujja waaki ne batwetasaidizeeko Kigoma ne bampa appointed platoon commander nga nina platoon gye mpongooza kubanga basikende efuna nti baali batono nga batwala zikkoye ebiseera ebyo nga basajja tebakola nga ba platoon commander kati nenkola okukolera ne bazimba buligi ekookyama nze nakulira kati adui n'asala olokonya atandika konyi bw'asala n'agenda ne balaba ekisinde kati 45 yali abafande suicide oba suicide bagaba baali bamugjeeba yaragenda bakokoso babiki kati kapteeni ne basala ne bagamba bagoberere ennyayo kwe kutegeeza omuntu we yakoze eki we baayise ne bakuba 41st neesigaza abantu 2 mu aba bakuba 41st fwe twajjayo emirambo njogera sirimba baba mbula uniform ensega zaali abaana banansonyiwa byenjogera banjogera maki mazima bakuba 41st konji yasokerako okuba mu 9 wanzijukira Gondi Mandela ali president wa South Africa bamutanga mu Gwakubiri mu 9 okuva mu komera oba ogwokusatu kwatwali awaaki nempulira baga nti Mandela bamutadde ba filimu ze batulaganga nga batulaganga bakabbulu batta abaki abaddugavu era ndoza bali bateekamu endowooza erirumba ki South Africa nga batulaga abalibbi engeri gye balwanangamu okwetusa ku buki kubwetwaze ng'oli asiba bomu n'asiba okugulu tasobola kudduka kuva mu kifo wakola ki bwe batwanga obuvumu ze firimu ze batulaganga okuva embalala wonna nga batwetera TV ne batukuŋŋaanya n'olaba enwana ezaalinga ba Vietnam nga balwanisa Abamerika batuwa emitima ebyaddala byenjogera abali mu 11 sibabiranga foundation falling ayita amagye n'agatuuza awantu n'abaterako ebyo n'okuyimba ennyimba bwayayagalanga nnyo ennyimba z'amagye nga taliiko saawa ng'ayinza obbayita nga tena nkyabaga n'abayita naganja mbani gyatuyimbemu foundation falling bwe yakolanga kati bwe twamala awo Gondi kyava nga bamaze okuba 41st bamala okuba 41st ne batuyita ne bajenga battalion ne bagikwasa drago ne batekawo mobile egenda okunoonya gira emirambo nagenda mu Silver ne batekawo 95 yali afanded kansimu yaffe yali yaziwa wane battalion endezalinga twalinga battalion 3 kabe twamala okununula emirambo egyo afanded drago teyaddamu kutambula ne tusigala battalion meka ne tugenda nga tugoberera kati ffe twagenda ogwa mambusi 35 nga 95 ekampinze yafanded kansimu ne bakuba waliwo twasooka wali ennemeera nga waliwo omugga gwali gukaze neŋŋamba ziwa ne mugamba wano nga walaga nga wabaddewo ambushi nze nali nkulembedde ku patuni yange nangamba taddeewo oba otidde koyeddewa twatambuliranga mu box kati kankulage box olaba bwenkoze bwe nti ekibatu amagye agamu gabeera bwe gati amala ne gabeera bwe gati amala ne gabeera bwe gati wano wakati ne wabeerawo amagye mabega ne wabeerawo headquarter enkola kweyenda nesigala emabega gye bayita rear guard sigamba muvudde waliwo ababavuddeko emabega ababagoberera kati ababagoberera babeeranga wano ndowooza ne ku Sheraton oba wali high court gye basigala mwe ne muwondooka kati nga tutambulira mu box kati singa mugwa mambusi bana abali wano ne wano mukola bwe muti ne mukola extended ne mukubaduuyo oyo bwetu nga tetwoza batwa bu uniform mpya mugenda okampinga batweteranga emmere omikebe yalinga misota ebyenyanya tutwanga emisota omukebe byenkoko obunyanja bw'omukebe bwetu embeera zitwalingamu kakati batukuba ne tulwana ne tuluwangula ku olwo kyabadde okole twakati nangamba taddeewo sikyakwagalamu
muki mu 35 njagala oddeyo yali akwagaliza kusoma nampa ekibali nangamba ddayo osome kali ngenda okuddayo embalala sime balese waliwo bali bamuyita baawona tusimayania waliwo bali baleese akulira kadogo katimbo bamugjeewo abaana bagenda okuŋŋamba nabasanga eno wansi wantenge ne baŋŋamba ndaba bambala uniform nyimpi ate sina bwe njatandika ndaba ate neyongeddeko n'emyaka ngende mu 16 ate nzire mu P1 ate oli ticha kutatu takolagana naye akyaliyo neŋŋamba nkomi nenkomawo bwe nkomawo bwento bwe nva mu magye kati nkomawo e Kampala embeera egaana bwe ntandika okubeera sirabawo nkwata ekkubo ngenda mu kyalo nsanga Mwebaze Habibu yali escortinga Afande Kagame we Rwanda president wa Rwanda bava naye ekiwanguzi tukwatagana otujja oluki twafuna Oluganda mwe lwenzooli era bw'oliba ofunye omukisa n'omukyaza nja kwesimu ye kwawaddawa mu nsiko kadogo avaayo angamba tutandika okubeera tugule emmwanyi tudda mu mmwanyi balensa okuleeta militale mu kyalo zino nya bava muki badizaata bamukutte nange naliwo ku olwo ne bagamba kati yalagize ne bagamba nti ate ne gwomuleeseyo omusirikale nze bambuza nawe oli musirikale ne bagamba ne bankebera bati ebigere amagulu balabe oba egundi boots zatusala kati jukira nze nali sinanga tentuka nfuna boots bwange bw'abaana bato ne canvas kakati ne baŋŋamba kati Mwebaze namukwata ttale n'agenda n'amugjayo n'awaayo ssente ebiseera ebyo n'avaayo embeera neegana ey'omu kyalo ate awo wegambira we naddira mambuka olw'embeera eyo kati manya nga nvudde mambuka nze mu kyalo Mwebaze aze mu Kampala nze we naddira mambuka nsanga ali Kampala tandise okutembeeya ne bankwata mu 91 mwana bamuyita Peter n'agamba ono yali musirikale yava mu magye atembeya ne bansiba yali akulira lubiri yali omulubira lwe mita Alex yali ayina obuntu mu matu nga tawulira ne batusiba olwo nga waliwo gwe bayitanga Katongole abaana bali mu lubiri awo nga beeyagala banga omukazi yamutta oba mukazi we yamukuba essasi ya pisto akati ne bansiba era misinde gya Kabaka gino egyabaddewo nga 7 gwe nasoose ogenda nina muwala nga asomera mu lubiri naye mbadde nkoma eno okusomera eno mpitira mu geti ya wano ng'ovudde no mu Kalitunsi wooleega bwoti nga agenda ku mbuzi naye okuyita main gate okuva mu 9 mu gumu lwe bansibirayo mbadde siddangayo okuyita main gate bwe nayise main gate nempitawo nengenda ne we bansibira ennyumba terongoosebwanga bwe yali bweri aga Katonda ne bw'oyagala gendayo era zitunuligenda eri sayidi eno nenda teri mwadde endabirwamu era Obwakabaka tebugirongoosanga naŋŋamba era neŋŋamba mutima emizimu gyalemesa era teri mu kirimu era nenfuna omukisa nsobola okusaba gavumenti nerongoosa ennyumba eyo aga Katonda mwe bansibira we banzija ne bantwala mu militale nasangayo Lwibanda nasangayo Omongole ne bateekamu ne bate kati kutwala nakamala ebbanga ttono nnyo nasangayo Meja Kiza bali nasangayo abantu bangi abaali abasiro nasangayo Kapiteni Lubega maya Kapiteni Mbiri ya Finance nasangayo Meja Byensi ngali Winipoti nensangayo John Kyatuuka ng'asula mu Winipoti naye bamusiba era nga mpa sigala naye nga sinywa sigala ne sabbuuni ng'amaze okundaba ne safuna mukisa kwogera naye awo we nali bantwala okusaawawo naŋŋamba bwe tunatuvudde mu kkomera nsula koodi Kampala onoonyanga kati byanva mu mutwe nga ne wentandikira omunoonya sikola ki sirabawo bwe batujjaawo bantwala na Bisojjo kati awo nga bamaze okubaddirisa Fande Kazi ne baleeta Fande Kazoora akyali mulamu ne bamuleeta akulira militale Fande Kazi ne bamugjawo kati Fande Kazoora we tuviira mu ki mu kkomera nga yamaze okukola ki okujja ne batwala na Bisojjo mbandi mu moroka bantwala na Bisojjo moroka mwe nali nekola bwete ekyana netukuba ekigo era omugongo wanagaa bwafuna obuzibu era bwe twava okuba lubona emoroka zibayokera mu kkubo Afande Rujemazi yagamba twoke twajja n'emoroka nnyebbi ne basula mu Luwonkeda ne bazisitina ne bazoca Fande Kyatuuka n'agaana emoroka eyo Suzuki gyoca era yankuba ekigo nefunye za accident za moroka zisobola kubalira muwendo mbalako zenzijukire ez'amaanyi era nenfuna obuzima twali na Bisojjo nengange nze era neŋŋaana nenva maji ne bana bansiba mu 92 nga ndi mu kutembeeya ne bankwata neŋŋamba naye kati bino bwe nabinoonya neŋŋamba kati kangende noonya Fande Sale
be baali batukulira mu nsiko mubulire ebiriwo oba nyamba akole ki anyamba batanyamba yamanyi so lieutenant ngali mbutembe andi kati ebyo byonna nga sikyagana bimanya tubana lina musirikale mfuse muntu wabuki wa bulijjo kati wengenda kunonya afande sale ne bambuzo ina appointment ngenza awo nga wali Christ of the ngenzo ubali bagamba waina office awo ngenza awo nga Christ of the king wali akayumba akali awo manga awo bankwata nga bankwasa diso wa Kampala bali mu Itango Mayondi kati chamani werwimi nga banvuga abantu ala mu military namala emyezi 9 ngandi musibe akati balamu eno abona enate bakusibye toina kyofunye oina kwekyawa nimbye abulamu ne butambula butya bwe butyo kati binavira mukomera mu 9 nonya wenda gasikola ki afande kya badokulya ngamba dayo some ngenze embalala sina wentandikira mu maje tochaina wodda tojaye kwetwala kati wetu we natandika kokola ki okwera mbulamu obufana bwe butyo nembera mu mbere ezabuki ezabulijjo kati okulonda okwagira okwachenda mu 6 okwalonda kwachenda mu 6 okwagira ne bagamba bagenda kulonda bajja okunsinkana yali Lawrence Kiwanuka ne yadduka Lawrence Kiwanuka ali bweru oba omuwulira yali wa DP oyo gundi Mwanga Kivumbi Kenneth Poka Kande Sebuufu Mayanja olugundi nga agenze ndoza movement UID lianda gundi ono yali akulya president wa UID Luzige ndoza yali yamazo kugenda awo ne batusinkana ne bambuzi ne banga bamazo banjula olo musambita Seninde yabaleta yali escortinga Kayira oyo Seninde alabera katu yangamba yali escortinga Kayira nesibimanyi yangamba yali escort wa Kayira yabinyumiza ye mwennyini walono mulala kati guyangamba gubali negwe sagala kwogera bali escortinga Kayira yavunanyizwa mugula yesimbeera ku parliament edda era olina amubuuza n'ekibuuzo omusajja amubuuza ekibuuzo kati yafa kyeva bangamba nti akalulu kano ke tugenda okutegeka kajja mu president nengamba batusiba twalwana tunake tuyina nembabuuza akalulu kabeera katya tibwe tukuba akalulu n'ogenda mulaale n'olaba banagamba nti mulonda bali besimbye basatu Semogerere nani ne bampa emmeeza nga nziwa okubiri ku security ya Semogerere mu Uganda yonna ne muzeeyi ngambera n'omugenzi Sekweyama nga ndi w'amaanyi mu DP nembabuuza bakuba akalulu kasobola okujjako president ne bangamba avaako bagamba omusajja yalwana olutalo najjala baga nti yalwanisa kubba bululu monamujjako nembabuuza akalulu kano kayinza okujjawo nembabuuza kajjako katya tibwe mumala okulonda ne babala obululu obuwangudde ne baga gundi awangudde ono ngadde ebbali nenyingira DP sajja n'atuwangula mpaka nakati kale bye bigambo byange akalulu ne kagaana n'atuwangula ne tubeera mu opposition mu mbeera weetyo lero tusigala nga tukolima kyoliko towummulanga mu butongole era saava mu majo officially abalaba TV banansonyiwa ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omusanvu 2014 twayita mu Kano Kateera natwale wa president naye nga tetunagenda wa president afande Sale yali amaze okumanya ensonga zaffe president yatandika operation rescue mu gw'omusanvu 2013 nga 8 bwe watyo ndowooza mba nerabiddemu ennaku Ntonyo yatandika operation rescue afande Sale yamugamba n'amugamba muzeeyi waliwo abantu 5 abatava majeki officially nkusaba obasonyiwe era president mu kwogera kwe n'agamba nzaani atasonyiwa ne Yesu yasonyiwa nange mbasonyiye bwatyo tujja tutambula n'embeera bwetyo ntandika okuba abali beekweka ntatana mukola ki kati tuba tuli awo mu 2011 mba nga mubukedde nga nsoma bukedde nga bagamba bakafuna emidaali bali 805 bayaga bukedde ndi mukuleetera ngenda okutunuulira amanya gange ngenda okulanga ngalabamu abafuna medo nga sigufunanga ngenda okutunuulira bonna abalimu nga nali mbamanyi kati niŋŋamba obayenze ate batukubira wa twete tulina amasimba tubalina amasimu gaffe
simaina gye baatulatuwa midaali ngenda okulaba nga baganga ngenda okugenda wafando jako basiimwe ekyanyamba nalina lizingireete era ngiina nakati eyakomera ya 9 mwezi bolyaga ndigikuleetera nga njibalaga nga bampa medeni eriko enamba yange y'amagye erizingireeta nga ndaba ne lisiti era kati ngiina y'amawulire nga nfuna medo bwentyo namala ebbanga sigendangayo waliwo gwe nalaba nga ajambadde naŋŋamba erinnya lyo nawulira nga balyogera ku TV president yagaba meda lwe baali ekikyusa okyogenda olabe oyo Meja Kiza Musanga alina medo nangamba erinnya lyo baalisoma tadde omwoli kwali bali basinga okukola ki okumanya ngenda okugenda medo nenjikola ki era yeeno twasinga na president tumugamba kino ffe twava mu magye officially munnaye nga bwomanyi batulwanyisa abamu tebaagala bagamba mwavaamu mukyayagala ki naye abantu bagenda ne bafitina byamwe bikadde omuntu agenda nafitina sente sizize ne bwe nvaamu mu magye ne bampa akaseere kange nange negenda ndiko obulamu simba situtezize siraba lwaki tebatwagala abaava mu magye abamu batwogerera bubi abava mu magye officially bagamba abawuta olwabalema nebye twakola tebabikola ki ate abasinga n'okuva mu magye abamu si bamunsiko okuva dda abamu bayingira n'oluta olukoze eki luwedde bamalamu emyaka nga gijo ne babajjamu twamba 86 ne babajjamu 92 ne bavaamu kati abamu bagenda ne bagamba abo balemwa naye nga teyalwana lakwena teyalwana konyi talina lutalo lwonna lwabaddemu so kiki oyinza ogamba president singa oba omusinkanye nze ekintu kye ŋŋamba president nze njogera ku bintu nina kye nandiyagadde ng'omuntu abaana bange tebasomye n'ekyo kyonna nga tekiriiwo njagala ebintu 3 ebyenjigiriza amalwaliro abantu babajjako ssente tebajjanjaba bantu ebyenjigiriza tebitambula bulungi singa badde bitambula bulungi singa baana baffe basomye ekirala ŋŋanze ng'omuntu njagala kuva mu magye mu butongole n'abalala batavaamu muki mu butongole kuba nali njogerako ye ngenda mwatula mukafande Sale afande Jovia Sale nali njogerako naye nambulege gyatandika obusuubuzi nanga byakatonda sava magye ki mu butongole era ne tunyumya nakwata ne $1 n'agampa naŋŋamba naye okwakati nze ebyo tebikyangasa era yagala bankolere ku ntegeka yange nanga ngenda kola brigadier Lusoko yabeeramu chief of staff bakolere ku ntegeka ove mu magye ki officially naye nga ŋŋamba okuva mu magye officially ate bandaga tebagenda kumpa ki sente banze mu magye ng'omuntu era alina empisa ki ensiufu n'enkigaana era wafande Jovia saddayo kubanga bagana ejjamu nga sivuddeemu era naŋŋamba ne bw'omubuuza ne bw'ogenda wali watera okubeera kuwena musanga kuki ku Serena ne bamunyanjo era nga ye talina buzibu bwonna naŋŋamba ne mugamba ekyo sijja kikola ki sijja kikolera saddayo ewuwe mpaka nakati era bwe twasingana afande Sale lumu ekapeeka n'agamba afande Jeno Mugira nagamba mukole ku nsonga za bya Katonda awumulemu ki mu magye officially naye afande Mugira nampa essimu enamba gye nakubanga nga waliwo agikwata kapiteeni ate kapiteeni oyo ng'atandaga bwe mukubira muganjagala afande ate agaana kale nga bwomanya amagye okera ku makya n'agamba Jeno nti gundi akwagala gwe yabeera direkita wa CMI nti byakatonda akubye essimu akwagala kati alaba nganze wa wansi kwoli ajoga kati ensonga netatekebwa muki mu nkola munansonyiwa okugera nga nkola bwenti emikono era kati endowooza gye tuliko yakulaba nawandika n'ebbaluwa nenjwa minisita Hudda Ereru y'okuwummula amagye officially n'abantu abalala babakolere ku nsonga zaabwe bonna abaze bayita mu mbeera abaali abeero DU ne balwana nga bayingidde amagye okuyambako abagumpa era sina mpisa nsiwufu andi kati bano abatayagala bangamba tetugenda kuwa kasiimu kubanga balina okuwa nga olina unity muova kati bangamba tukuteke mu unity ki kati president anaasala okuwa ye commander in chief ne CDF aliwo wa president yangamba wandikira CDF nempandikira CDF nayitamu afande Katumba Amala afande Katumba Amala natwala olupapula natwala okwemulugunya kangu afande Mbadi nebyo tebitekebanga muki
munkola naye siffe twagala keba natuwa akasimu naffe tubeere nga tuli bamativu nti twasiimibwa bye twakola batuwa medo zino tuzina kwa omuntu asiimiddwa bamuwa omudaali ebintu bye twayitamu byali bingi tetwalwana nti twali tulina kye tusuubira naye obanga waliwo ekyavaayo banaffe bakituweeko kwa twete tulwana ffe twate tumanyi nti Uganda eribeera nga bwekola ki nga bweri kati kengedde omuye twawamba no nga bweri kino kyekizimbe ekyaliwo kino ekyo kyekyaliwo ekyo nga kiriko obubaati nga tezirindabirwamu ezo kwaliko obubaati obwali eno wano waliwo ebyakyukawo wano ebimu kyabijjukira bulungi kali eno nekino tekyaliwo kino kali kekaaliwo wali naye ffe jjuka twadde eri wetuti netudde eri netudde ekkololo gundi yali wano nerwana neko yagundi yafandikamu mu bikko yaawo ma ikoi awo ne bagikomyawo ku centenary abaali bawambye wano Radio Uganda kati gundi nekwataawo netwolekera Namugongo abasigala ne basigala wano 11 sinereko okwetololwa Uganda nga bwe yatambula netusibira Yumbe nga twetolola netudda naye nga byensaba President atujjukire asiime ekyo kye twakola twalwana nga Uganda twawamba Uganda ino obukadde 12 kati ne mu bukadde 5 nze bwe ndowooza oba 5 mu 2 kwa abantu abamu baagaana okwewandiisa abantu abamu baagaana okukola ki basukkamu kati njaga nkubuuze mukulu Kisubi abantu bayikirwa kasasiro wano ekiteezi ddala abantu abali ekiteezi chairman ne census yaliwo tosobola kumanya nnyumba ezo zayikirwa kasasiro enamba yange ey'essimu eya MTN eri 772 44 428 772 44 428 eya Airtel oba Walidi eri 070 44 428 ereeta amannya bya Katonda ali Taddewo gereeta enamba zennina zeezo 0702 ayagala okwogerako nange sikugaana ayagala okunnyamba sikugaana mu busobozi bwonna bw'okola ki bw'olina bonna abalaba puroguramu eno abatwagaliza ebirungi abagaliza Uganda emirembe ng'ensi yaffe mbagaliza demokrasi ennungi mbagaliza okulonda okulibeerawo 2026 buli omu kwanaasobola nga bwana bayagadde okuwagira sina gwe ngamba nti wagira ono dembe lyo okwagira gwokola ki gwoyagala njagaliza abaana bange ebirungi nga bakulirwa mu Uganda wabwe Shamira gwe nasooka okuzala muwalanga omukulu basiime ali kumakuma baganda be bwe ndi banvudde mu nsi mbagaliza ebikwa kati nange nakuze so nkulu Kisubi muwalange kati yazadde abaana babiri yasooka n'azaala nadamu n'azaala kati nange ndi jjajja neneetaagisa okubaako n'abakuŋŋaanyiza abazzukulu banansanga nga nange ntudde nga ndi mu mbeera eyagala ng'eyalwana obulamu bukyagaanya okutambula nga bwe tubwagala abantu mulabya Katonda nga afaanana bw'ati ne mugamba nti awo yatuuka ali bulungi nange siri bulungi era twetaaga okuyambibwa mu mbeera yonna Mukama bankumire mukulu Kisubi neyanze okunkyaza n'abatulaba waliwo omusajja abeera mu Amerika yafiirwa taata we mu lutalo naye oyo twajja ne twogera kale bambi afiiriddwa ssente bamunyaze naye Dr. Kabanda njakuwa essimu ye oyo yali asomesa ku ssomero taata w'oyo lye bamuwaako omulimu era baali abantu era yamanyi ne taata we we yafiira era bwe bamuwadde obusobozi asobola okugenda kwayaŋŋamba ekibira kye baaliko kyekyomugenzi afande Lieutenant Kano Maya Kano Richard ku kibanja kya taata wagambe babaziika baafuna obulwadde mu kiseera ekyo obwali obw'okuddukana munansonyiwa okwogera kwa olutalo oluleeta endwadde ki baafuna ekiddukano ekyamuviirako okufa era yaziikibwa mu bitundu ebyo naye omusajja oyo yankubirako n'ampeereza bami ne $10 zaali 10
oba 10 oba 5 ngende ngezeeko nembaako gwe nanoonya naye nga talina ansa ntuufu paka nafuna Dokita Kabanda ate naye naliko naye anfunyeemu obuzi bwe tufuna bwe twali mu nsiko twafuna endwadde nnyingi zotasobola kunnyonnyola muntu. Twafuuyibwanga empewo, amawuggwe gaffe tegakyalinga bwe gaali. Oba oli awo ng'oluddewo ng'oyogera n'ofuna obutassa buki, naye ate bw'ogenda mu ddwaliro bagamba obulwadde tebabukola ki, tebabulaba. Kale n'osanga obulamu bwange bwakyuka, siringa bwe nnali. Bannaye mbasiibula, sobola kufa kuba Katonda yasinga. Mbasiibula bannayuganda bonna ne mukulu Kisubi wa pulogulaamu eno tukweyanziza n'abayita mu pulogulaamu eno okuyamba abantu Kisubi babakyasiza mu bulumi bwe babayitamu. Waliwo n'omusajja w'effooti yampaako ssente emitwalo 5 bambi, amannya ge ngerabiddemu naye yakola bulungi, mwebaza. Byebyo bigambo byange, namba ng'essimu 772 48 28 ne 0702 28. Mukama abankuumire, mbaagaliza okulonda okujja okwa 2026 okw'essanyu n'emirembe gibeere gye tuli. Amiina. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa, kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that's school.